Wanji. Hala. Wanji. Sebo. Wewe bali kuweleza muganda wange. Wewe bali kuwuliriza taata. Onabeera kyaliwo Kyagulanyi mutondi makinde wesinzidde okutumbula Kyagulanyi, okay. Mwana ze simanyi empeereza yo muganda wange. Bambi we bali kusiima. Yamani nkwagala nnyo muganda wange. Nange nkwagala nnyo boy. Nadde kugoberera nnyo naddala ku sitalo z'abasajja abo abali e Bulaaya abo. Kyakabi nnyo. Era okwerwa atandika mbadde sivangako ku. Era nakati beerako mwe tulaga. Kale muganda wange gwe kyomanya palo sigivaako. Kale kyali wange. Kale muganda abiga ne sof. Kale 5. President Museveni yawangaale. WhatsApp. Nange. Ogambye ekyesimbi eyo. Kale awangaale. Wanji. Wanji. Yes. Alabika munnange akyali mu bibye. Alabika akyali mu bibye naye nga njagala kulaba nti ate twolekera wali leero njagala kubapya omukadde saagala nkujje kukuba kinakuwaza. Wanji. Hello. Wanji munnange. Wasuubye omukulu Sebo. Ndi bulungi ogamba otya Sebo? Nange ndi bulungi. Ono bampise Ibula muzanyi w'omugenzi Matovu ekiwuuba Bugerere. Yes Sebo. Nange nimpya naye neesimye nnyo okubanga mpiseemuuko nange olwaleero. Amiina. Era mwebale kutuweereza bulungi. Yes Sebo. Naye kyensabamu njagala okumanyako oba ogundi olutalo lwa Iran. Okay. Twawulidde nti yakubye emmeri ya Amerika kituufu oba byangambo. Wetulaga katikati. Naye nza Sebo era nsaba okinziremuuko mukama wange. Kyentandikirako Sebo. Kane tumiddeko okuba ekiwuuba awo Bugerere. Okay. Naawe beera bulungi. Kale Sebo. Mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu yonna abava ewaka mwolekera mirimu gyammwe nga mulindidde kano akaseera mukwana akasembayo mwebale nnyo kankwata asembayo. Wanji. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi mwasuze mu kyeyo. Amiina. Owuliridda wa? Okay. Mazima. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bw'atyo nno mukwano bwagenze buli Tuesday ne Friday ziba z'abapya kakati kasooli kimuluma Haji Makolo Kavuma kimuluma gundi oli baba kimuluma waliwo muganda wange ali eri owakamangada kimuluma bannange kimuluma kibaluma. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy Omuzirandiga yeewuunyisa. Okay, ali ku Pale FM, ali kukula eri omuntu wa bulijjo bananga bampadde ku sente z'okuziba masjidi jamba mwebale nnyo. Eyakajja kutegeeza enteekateeka eno tuli mukola bantu ate mukwano tunziba masjidi jamba tukwasaganyiza wamu fena nze naawe tuzimbire wamu fena waliwo muganda wange azzeemu nampa ku sente wano Rahma Mirembe munange obaka butuuse webale nnyo balire ddala ku ssimu 0777 kyonna kyolina ku ssimu yo kyonna okituwa tuzimbe masjidi jamba twegatte nze nawe awuliriza nga Pale FM n'abawuliriza tujja kubeera tujja bagamba ab'ejjamba akadde konna nti munnange Pale FM n'abawuliriza ettuliiryo 0777 11 7 29 0777
117923 eri mu mannya ga Sozi Mohamed Haruna ate Airtel eri 0706 746 0706 74 6070 mu mbeera yonna yonna banange tugenze eyo neri manya ga Pearl of Africa Radio. Muganda wange ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio abali ku YouTube mugamba mutya kakati twolekedde bunnambiro sagala kulaba nti ate tulonzalonza tugenderewo mpola munda mu ggwanga erya Irani n'eggwanga wakati nga wewali n'eggwanga erya UAE wakati nga mulimu n'eggwanga erya Israeli mulimu ampuliza eggwanga erya Bahrain Middle East mulimu eggwanga erya Kuwait eggwanga lya Saudi Arabia mulimu eggwanga erya Bahrain mulimu eggwanga erya Misiri ojasanga yampuliza eggwanga erya Palestine ampuliza ojasanga eggwanga erya Jordan oba Jordan mpola mu mbeera yonna tugenda kugendawo ate tuwolekereko n'eggwanga erya America tulabe kiki ekiri sayidi zeeyo mu ngeri emu oba endala ntandikidde awo nze kinobe kakati wulira nakugambye bino ebintu bino kasitolengera nga wali wanonye kasitolengera America nga atandise ekkuba okulaba nti ate mukwana alumba mbadde ku Al Jazeera sawa zibadde nga mwenda ogw'ekiro nga omukulu aliko bategeeza bagamba nti mu bbanga tonyo bano basuubira busuubizi nti mu ssaawa ntono nnyo oba mu bbanga mu nnaku ntono nnyo abasajja Abamerika basuubirwa okuddamu mu butongole okutongoza enteekateeka eno ey'okuddamu okulumba eggwanga erya Irani eggwanga mpuliza erya Irani UAE bagirumbye amaato ga America gakubiddwa ali muganda wange ali ku Pearl of Africa Radio ampuliriza abasajja bagalumbye wabula ntegeddeko wakati nga America yeevaayo egamba tewali kye mwakubye nga bulijjo abamutegera mu mutegeera wakati nga Iran yakubye emmeeri Iran yeetegeeza nkube zajjo era ng'ezimu kuzaakubiddwa kwabaddeko ez'omusajja Omumerika America yo evaayo etegeeza egamba temunaba kukuba ku mmeeri ze era agamba nti emmeeri ze ziri safe ddala kati mukwano gwange ampuliriza obugombe naddala mu UAE n'emmawanga ageetoloddewo bwazzeemu bwawuliddwako nakati bukyawulirwa mu mawanga agamu Iran egamba nedda wabula ntegeddeko nti America yatandise neekuba emmeeri za Iran era ezimu yawambye empambe emmeeri ezimu ono omukulu yaziwambye buwambi omusajja Omumerika era abamu nebakomyawo kati ezimu nga America nga yamaze okulaba nti era eragira basajja baayo ebagamba nti kati buli kiramu kyonna ekiyitawo ku mazzaawo mu kikube ne baana basasula essente bonna mu bawambi muganda wange ampuliza Irani n'emugamba tondabanga ekwata emmeeri zaayo n'eziwa emu bbiri n'ezikuba yasoose kuzirabula wakati nkugambye nga America yeegamba nedda statement eziva bagamba nedda yo Iran n'amawulire agamala emikutu gyonna kuba kati Iran enkuba gyetandise n'obujulizi ekuwa mu UAE amafuta gaabwe waliwo zi drone ezirengeddwako ampuliriza waliwo zi drone ezirengeddwako zonga ekituufu ku kukolera omuliro gwaka era UAE etegeeza egamba nti eyina olukusa olw'enkomeredde olwerwanako ng'etegeeza eggwanga erya Iran bagamba tugenda kudda naffe twerwaneko lwaki mutulumba ye lwaki buli we mulumba mutandika naffe bano baalabulwa Iran bagamba bannange mu ngende mpola ate sige kati amafuta geekubye tetunaba kufuna garanti nti ga musajja mu America tetunaba kufuna connection yonna nga Iran we yabawuninga nebagamba mu luutu endala ngenda kukuba n'ebitali bya America ngenda kukuba n'ebyammwe ngenda kukubiramu ebyammwe munkwate bulungi
ngende empola nja kuba mu ngeri emu oba endala bizzeemu. Amerika evuddeyo erangiridde bagambye obwengula abasalaasala bonna abayitayitawo ku Strait of Hormuz wonna mubakwate. Kati nno yo gye baakutte bonna mubakwate gwe baakutte gwe baakubye wakati nga yeegaana. Ndaba wano abayiraani 22 olunaku lwajjo baakwatiddwa. Amerika yabasazeeko nebagaana okusalawo ku mazzi era bakwatiddwa ali mu Pakistan nga binagambye nti kati bakozesa luutu eyo. Amerika nebakwata nebazza okwewala ebiddirira nti yabawambye nebazza bonna nebazza nga terina kyebakoze. Era ne tufuna information nti waliwo emmeri za Amerika za Iran ezakubiddwa ye Iran nayo okwanukula ne mugamba tondabanga. Nabaze malako wiki wedde ne nkutegeza ne nkugamba muganda wanga mpuliriza nkugamba nti Iran yabagamba ebawadde banga tono nnyo muveewo gana amazzi ge muliko gange maapu yange ebala gana amazzi gange Amerika sigago ate nange sabba mabbe maapu yange egamba wano. Omuntu afiire emaali ye omuntu afiire eddiini ye fahuwa shahidi afa mujulizi jana direct jana awaliwo ejjana awo waliwo ejjana bigambo by'Abayirani waliwo ejjana awo. Kaakati zinadde okunywa lwandibanga nga mu butongole terunnaba kuggulibwawo naye nga kye bayita ekiggula luggi kitandise. Noonya abali mu UAE era UAE emaze okulaba nti ate ewooninga etegeeza batambula bannange musigale mu mayumba gammwe. Authorities advised the public to stay away abali muwulira from windows, doors and open areas and to remain indoors musigale munda until further official instructions are issued. Paka wetunaabagamba muveewo mugende muyingire mayumba gammwe. Akasajja kaddamu okutaama omusajja akomawo. Oyiro tanka ez'omusajja omuyirani omu UAE Amerika egamba temunnakubaza ffe mba mwakubye za UAE. Adinoc company oyiro company bayita Adinoc baani abakolayo bannanga bali mu UAE baani abakolayo abagimanyi. Adinoc eyo nkube emmeri yaabwe ey'amafuta nkube yajjo yabadde esaalimbiriza ku Strait of Hormuz ng'eyitawo wakati nga Trump ategeeza agamba nti ngenda kulagira basajja bange tubasindise ab'enjawulo bajje mu Middle East bayitewo kifuba ddembe operation nga yakamala okulaba nti agirangirira. Omusajja omuyirani n'amugamba kakati wagirangiridde ng'egenda kukola mu nsi yaani. Era Amerika eragidde abasajja baayo you strike threats against ships that cross the Strait of Hormuz. Bonna n'abatali bayiraani bakube kiragiro kya Amerika. Like Iran missile speedboats or Iranian missile positions zonna Amerika ebagambye mukube. Yabadde yakakimala mukama bwati bakubye bibye. Tulengedde 2 missiles hit a US kakati eno yekwasa okuva ku mukutu gwa Al Jazeera oliza gowe gwagambye 2 missiles hit missile 2 zakubye a US boat in the Strait of Hormuz after it ignored warnings from Iran's navy. Iran yabalabudde ne bagaana. Wabula UAE evaayo era egamba tebannabikubako. Tulengera obugombe mu Middle East mu mawanga ag'enjawulo nga buvaayo. Kakati Iran efulumizza maapu endala. Bino binaggwa. Kakati Strait of Hormuz Iran egaziye. Era etwaliddemu ne kapaati n'obuzinga obumu kuba bano baawula ne UAE. Kati ne bupaati obumu bwa UAE bonna Iran mu maapu yefulumizza ezingiddewo ebagambye na wano temuyitawo.
What are you? Na wano, don't pass here. No trespassing. Fine. Mizairo. Teyagala sente bakuwa mizairo. Line bagikubye wakati wa Mubarak mu Irani ne wali ne mu Fujairah wali mu United Arab Emirates Fujairah mumanyi obannanga abaliyo wali mu West Irani eyongezeyo kati ne mu Fujairah wonna awamazi agali awo temuyitawo tokkirizibwa kuyitawo kakati oddako mu West ewadde West kati mu line between the end of Qashim Island akazinga akomoka manya abaliyo mu Irani ne Al-Quwain mu United Arab Emirates ku side endala babagambye temuyitawo tubagobyewo any ship departing from these ports and attempting to head into the Gulf of Oman will be targeted if they do not obtain permission from Iran. We mutafuna bulukusa kuva munda mu ggwanga lya Iran nawo tugenda kuzikuba operation omusajja yagitongoza lunaku lwajjo omusajja mu America kakati ate munnange bali kuba ne Iran yabagamba yenna gwe kanaatanda nakola era naddamu nakola ensobi nja kuba n'ebibye amafuta ga UAE agaka tunabafuna kalaga konna nti America egamanyiko biddamu kakati ali ku palo wakati nga Trump amaze okulaba nti alagira basajja be era agamba wakati nga mugenze munoonyeze n'abasajja waliwo abanzibye munda mu Middle East omwo waliwo abasajja abanzibye nabo mbanoonya banzi obukadde bw'ensimbi abasajja abakurudu mubamanyi bano Trump emabega bwe yagamba nti bali munda mu ggwanga lya Iraq yakwata ensimbi empya n'enkadde n'azibawa nabagamba mugende mugule ebyokulwanyisa n'abawa n'ebyokulwanyisa ebimu n'abagamba mugende mwesogge eggwanga erya Iran mugyeyo abasajja abo muggyeko gavumenti. Do you remember abakurudu benna bakugamba ono omusajja abagamba mbabanja mwabba sente zange bana yabawa sente ne bazirecevinga ne bagamba barakallahu fikum we balinyo balirira muganda wange Katonda akuddizeewo baziridde tebalumbye Irani bamugambye ate bakuwanageza olumbe Irani ojja kutulaba obakati obusiramu balamula butaba yabawa ebyokulwanyisa n'abawa n'ensimbi enkalu n'abagamba mugende mukube eggwanga erya Irani ne bazirya mullo bamugamba totubanja era anoonya gwabanja amulaba tebalabika kati bamugambye kati obanja ani specifically nti nze mbanja ka group k'abakurudu sitamanyi gwabanja yani tabalabangako tayogerangako nabo tabafacingangako kakati bigenda biddamu wali mu Fujairah mu UAE mubanoonyeeko mikwano gyammwe muganda wange ampuliriza emikutu giraga abatunulira nkugambye ebyentalo balaga sources have told that omukutu tubadde ku CNN ng'etegeeza egamba nti olutalo wakati w'eggwanga erya Iran bagambye n'eggwanga erya Amerika si na Isirayiri nti bunambiro nnyo within the next day. Eno statement yayogeddwa jjo lwaggulu we nagirikodinze ekiro eri wabadde lwaggulu kakati obudde bukedde. What next? Oluvannyuma lwa Iran okuba amaato g'omusajja mu America gagamba nti gabadde gaayo n'okulumba wali mu UAE n'obugombe nga babutaddeko era UAE evudde yewonize gamba nti Fujairah is not a random target. Buli woonaabwanga olumba ssebo lwaki onaalumbanga Fujairah? Lwaki otandika na mutima gwaffe Irani tuveeko okuba tamino zaffe ez'enjawulo naluli wazikuba. Eno ye major UAE port that bypasses the Strait of Hormuz. Akasajja kagiggadde kagambye na wano okuyitawo mmala kulagira kiki ekiddako kiki ekigenda okuddako. Ministry of Defense okuva munda mu ggwanga lya UAE etegezezza egamba nti eraba emisaalo z'omusajja omuyiraani zaabadde nnya nga ziri mu bwengula bw'eggwanga erya UAE
nga ziva munda mu ggwanga erya Iran era 3 ku zo ne bazikwata emu ku zo neeyitawo ye yakubye we mwalengedde era agamba nti obugombo obw'enjawulo kwebuli twamaze okulaba nti ate mukono gwange tubuteekako eri abalabudde bagamba Amerika tuyamba olumba eggwanga erya Iran yamba buyambi lumba eggwanga erya Iran we kataligirya abasajja bandidda mu ddwaniro abasajja mpuliriza bandidda mu ddwaniro era tutegeddeko nti ennyonyi 405 ennyonyi 405 olwaleero mu Abu Dhabi Dubai Sharjah wonna n'abeetoloddewo wonna bagamba nti baziyimirizza ennyonyi 405 flight tezigenda kubuuka abagenda mu Dubai teri kubuuka Sharjah temporarily suspended no way temuyina gye mulaga musooke mulindemu obubinja busituka walengedde akabakurudu olunaku lwajja abasajja abayize bulla basiibye ennwana gy'olwana na mukono bano balumba dampuliza mukono wakati w'eggwanga erya Israeli n'eggwanga erya ne basajja bayize bulla katuwulire ekibalo kya Iran ne bana abakulu babagamba temuzikiza lutalo mufuule Israeli bize mubafuule bize era emmundu tennasirikako ne mu ceasefire yadde nga baagikola Ayoun president wa Lebanon yavaayo ne bakola ceasefire ne gavumenti y'eggwanga erya Israeli abayizibula ne bagamba temugikoze naffe ffe tetubimanyi we are still fighting era babadde balwana kano katego bamugamba sigala nga omufuula bize takole buli kyokulanyisa kyakola akikozese n'abasirikale abamu batte bafuule bize bakoowe batisetise balage nti we balumbidde gwe omuyizi bulla ne balemwa oba ne bakutta kale naye nga bayise wala olwo banaalumba Iran era Isirayiri ali bize eri omuleke mufuule bize tufaafaagane noono taata we omuzukulu mufuule bize kyekiriyo obunkenko obw'amaanyi gye buli muganda wange ampuliriza era tutegeddeko nti Amerika akadde konna abasajja bandiragira mu butongole wali ku mazzi in fact Operation Trump yagirangiridde jjo Operation Freedom wali ku mazzi yagirangiridde jjo yabadde yakagirangirira bwati batandise nakkuba bibye omunene Deputy General ono IRGC kati yekirimu mugenda kulengera ku IRGC mu butongole political Deputy General Javani avudde yategeeza agamba nti Amerika tutegeddeko nti eri mukulaba nti edeployinga buli kyakulwanyisa kyonna munda mu ggwanga okumpi n'eggwanga erya Iran wabula bagamba nti mweteekereteekere defeat mweteekereteekere okubawangula era agamba nti Trump alina challenge ey'amaanyi okugula Strait of Hormuz era nga we yazimaze ennaku 4 nga tugiggadde nga tetugigudde he tried every possible option but failed yagezezaako buli kimu kyonna ne kigaana Trump has no ability to open the Strait of Hormuz tayina busobozi tayina maanyi gagigula okuva kyeyakolanga ennaku z'omwezi 28 ogwa February tayina kyagenda kuddamu kukola kirala kyonna obunkenko obuli sayidi zaawo abasajja buli omu agamba naffe tuli ready Amerika evuddeyo nayo evaayo etegeeza egamba tujja kati sooka owulire banno aba Royal Healers nze kansooke nkujjanjabe bakugamba alina alusaazi zikumazeeko ebbanga mukwano zikumazeeko ebbanga alusaazi gana amajaani ga azima nakugamba tegalina kuva mu nnyumba yo eyeetaaga obulamu n'eddembe akafaananyi bano abantu abali emulago tusaba nnyo oleme kugendayo
kakati jangu longoose ng'omubiri gwo olina alusazi olina prostate ofugisa buli kaseera munnange weewala akapiira munnange omanya ogenda ate kukola ani anakuwa omulimu ng'olina akapiira mu nsawo ani anaagukuwa weewala akapiira muganda wange ampuliza nga bakuwa amajaani ga azima alina infection zikumazeeko ebbanga mukwano genda bakuwe amajaani ge bayita aga azima mu mbeera yonna tojja kuddamu kulaba nti ate okawa birwadde balina sukaali pressure mugende babajjanjabe abaami kisenge kikutawaanya balina kye bayita royal honey kano kabisi mubisi gwennyini naye bagamba gwa abasajja bokka kyama ky'abasajja ffe tumanyi gulimu eddagala mukwano bagamba mubisi gwennyini gwe gwoba onuna ebisigadde obireke enkebe togenda okube balina kye bayita royal extra bakaleese kana ate ko kakunywa bunywi eyali abulaabulamuko mu ka royal honey naawe agamba nti nze saagala mu ddagala lirimu mu bubisi njagala ka royal extra bonna babuyita bu super royal extra super royal honey bonna mukwano we buli basajja kyama kyammwe akyakaaba ekisenge nga tonnakozesa kulino ddagala gwe kati munnange ojja kufa bizibu byo yegwamanyi nze nkuzigiridde bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 enamba y'essimu yeeno bagamba nti otuka ku madala waliwo n'obugere buliko Royal Healers bugubeere paka ku mulyango okawoka we bali delivery zikolebwa 0749 96 14 09 0749 96 1409 delivery ekolebwa ne WhatsApp kweri MTN 0779 95 9245 genda mukwano bakujjanjabe okitegedde kakati embeera obunkenke akaseera ka bunkenke abasajja Amerika bagamba tuddayo munda mu ggwanga erya Iran egamba nange nkulindiridde nalo obunkenke obw'amaanyi ennyo tulengedde abasirikale ab'eggwanga erya Iran ejje IRGC nga bali ku standby bagamba nti bano obwengula bwe babulina be balina olukalu bali ku street ez'enjawulo abamu tebalina mu uniform emizinga ku roundabout munda mu ggwanga erya Iran mu bibuga ebisinga abasajja babisazeeko ebizimbe ebyenjawulo abasajja babirina obwengula abasajja babulina n'amazzi be bagalina bagamba this is our war kyekino ekyatukozesa training ate mukoze bukola nsobi muyingire eggwanga erya Iran ani anaawangula ku mulundi guno ani ku mulundi guno kakati we bwakeeredde nga tulinze Amerika kyazzaako wakati nga yeegaaniddewo n'agamba bimwakubye si byange bimwalumbye temunnanumbako Amerika nga yo weegamba information tulina waliwo amaato agakubiddwa era nga Iran yeegamba gabadde ga musajja mu Amerika era nga gabadde emaali yabadde ya mu Amerika ng'egenda mu by'Abamerika wabula naye nga kampani yabadde biva mu UAE era tulengeddeko zi drone mu bwengula nga ziyagalako okulumba munda mu ggwanga erya UAE ono bamutunuulira nnyo olw'ensonga nti Amerika naye gy'atadde essira abasinga balinga abagaanagaanamu abasinga balinga bamulaga nti tetujja kusobola kugundu nagambye GCC yatudde ne bakkaanya tetwategedde byamaanyi nnyo byavuddemu tebasobodde kubitugamba naye mu ngeri emu oba endala abasajja Abamerika bandisinziira wano twalengedde F-35 nga zigenze munda mu ggwanga erya Isirayiri twalengedde F-15 IA nga zeesoze eggwanga erya Isirayiri Amerika agidde ddala mu full swing naye first sumagiza nga bagikubye bubi nnyo kakati ali ku Pal FM muganda wange ampuliza tulinze kwanukula kwa musajja mu Amerika ebikwekweto nkugambe omukutu gwa CNN gulazi gugamba nti musaawa ntono nnyo tuyinza okuddamu okulengera olutalo mu butongole era nga lubaluseewo mu Middle East tulinze ani Iran teweewaana njo tomanyi kati maanyi ga musajja Amerika agaleese gali gatya ayimiridde ata mu maanyi kati saawa zino olina okulaba nti ate mukwano weebereramu mpolampola mu mbeera yonna kakati weebunkenke obuliyo
era kampani ez'enjawulo ennyonyi ze flight ba Dubai bonna ba UAE mu bitundutundu by'eshalujja wonna babagambye flight nkugambye 45 leero zikansolingiddwa zonna babagambye muzikansolinge muzongereyo temporarily akaseera akagere tujja kubagamba babagambye temujja banange nga mwagala obulamu n'eddembe omusajja abasajja bandidda mu ddwaniro wakati bannaffe aba Naim Islamic Kinder Care kansoke mbakuwe nursery and primary school Senge Wakiso omuzadde ku mulembe guno ogukyukakyuka weetaaga essomero munange erinawo omwana we entandikwa ennungi Naim Islamic Kinder Care nursery and primary school Senge Wakiso lyessomero munange eriteekesera ku byeddiini empisa n'okwasa abaana Qur'ani tuyigiriza omwana wo munange okusoma Qur'ani okusoma oluzungu byonna abaana boogera sebo n'oluwalabu Naim Islamic Kinder Care nursery and primary school somero ya busiramu n'abalamu enamenanga mwanirizibwa tulina daycare nursery ne primary tulina buli ekyetaagisa omwana wo okulaba nti ate mukwana asoma bulungi ekifo kisirifu ddala situyite gulugulu endabira y'abaana ya mulembe tulina dual curriculum edini secular ko sani Qur'an byonna tubirina activity swimming pool lessons byonna weebiri eby'abaana byonna ebikuzanyisa abaana weebiri ne school vans weeziri okuwandiisa abaana munange kugenda ddala maaso wali ku Naim Islamic Kinder Care nursery and primary school tusangibwa wano Senge basangibwa ne Senge Wakiso Hoima Road bakubire ku 0702 16 72 oba 07 ne ku WhatsApp 0706 72 74 47 ye Naim Islamic Kinder Care nursery and primary school raising happy learners with strong faith and good character. Owulidde oluzungu oluzungu nduwulidde wasizo ati ndi bulungi mugamba muti eyo wetuli mpola aba TikTok mbabuzizaako mwasuze muti aba TikTok mwebale kubako nga mulaba naye tovaawo nga tosubscribe nga tofollowinze rather sorry tovaawo nga tofollowinze tubeetaaga nnyo balaavu kwabula tuba tubakye tuteekayo oba otegeera mangu okusooka abalala yagazisa munno you can repost the live gy'oliko namwe aba YouTube tubaagala nnyo mwebale kubanga mutumbudde naawe tovaawo nga subscribinga olikinge esharingerako banno link eyo ate ojja kubeera nga nabo obaagazisizza okubeera nga babeera ku live ani awagira Man City wano tewali awagira Man City abamanyi bonna bawagira Man City abamanyi bonna abamanyi bawagira maniyo ne timu eringa ezanya n'Arsenal ne timu eringa eyagala okubeera nga erivula Arsenal bamanyi bwe bato bakola kwa timu zilize Manchester sikyabya Manchester fenaffe tusharinga London mwe abamanyi mbatebuwagira be London fetuwagira be Manchester you understand ene sife kuba kyemmanyi muyinza okuba mu batajugwira mwe abamanyi batemuwagira gundi neze mpagira Manchester Manchester ki United Manchester United ye team yensinga okuwagira kwa timu ennene ekyo kyotegeeza nti naye bwe tubanga tulaba nti Manchester United oliawo ekikopo badde tegira tuwagira timu endala ekirete mu kibuga kifuuke ndowooza owulirako bannange mulikola ddi ebyo fe abasooka obikola kati tudda tukomawo soon kati ogambye oli wa Manchester kitegeeza nti ojja mu Uganda ne bagamba owagira political party ki n'ogamba nze mpagira Uganda kitegeeza eno gy'oli n'eno gy'oli abatalina mugongo omuntu bwati omwegenderezanga political party ki obitabuse musajja Chakala season 3 double energy mo wins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya rock boom oba silverback owangula ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuliriza ddala obuwumbi 5